Naku z'omwezi leero meka? Zero zennyini eziri ku ssimu yo z'oli mu kulaba era nga mbaaniriza ku mukutu. Olunaku olwaleero amannya nga bulijjo bampise Joseph Bera hulala omusajja w'omu bw'ati omutini omwana wa P1 ataasoma ate nga yeenyumiriza mu butaasoma bwe. Nyongera okubaaniriza n'okubabuuzako mwasiibye mutya abali ku mukutu bakojja mpaata live TikTok and YouTube. Omulamu leero gwe tuleese katulabe endowooza yammwe nange yange gye nnina ne kojja mpaata leero gy'alina omanyi kojja mpaata mumumanyi Eva tabaako oba ku luno anaabaako naye Eva tabaako nze abeera ku mulamu omutuufu. Lwaki weesoma? Leero bwe bakimanyi nze abeera ku mulamu omutuufu. Lwaki weesoma? Siri mu kwesoma. Kuliko b'okwana? Sirinako benkwana. Kati lwaki otandise okweteeka mu butaala? Si kweteekamu. Naye nze abeera ku mulamu omutuufu. Waliwo eyakikugambyeko? Bakingamba. Oba otandise. Pulidde akadde akakoona. Otandise kuwana. Kamera ekyaliko. Nze kamera ekyaliko. Eyaffe. Nga mpulira akakoona. Ate sobola kubanga sookebere. Ino kweri. Mbale yakula oba okyalinamu amaanyi. Kweri. Oli bulungi. Antawaanya mwendi ogamba. Soko obuuzeka bali kukojja mpaata live. Banange abakyala abakyasinze kuwuliriza babba mmwe mwebale nnyo kye mukola kya ttendo nga bbaawo ate naye gw'osinga obw'obudde buli eri naye amatugo galinga gaakamya omanyi gayimiridde. Gamba kimu n'abasajja beebazeeka basiyowuliriza ku bakyala baabwe. Mulimu abamu abasajja ng'abakyala akuwuliriza n'akuwa tayimu naye nga gwe weesuulirayo gwa naggamba. So n'abasajja abali nga muwuliriza bakyala bammwe nga mufaayo mwenna nga mukkaanya mwebali nga bafaayo bonna nga bakwatagana bulungi mwebalire ddala nga buli muntu akweka sente ze. Obadde okimanyi waliwo famire ezimu nga zikweka omusajja bakola emitwalo 10 akweka 8 n'alaga 2 n'omukazi ng'alaga 3,000. nange nkikola ate so akikola ekyo anti era gwe Eva obeera ku negative side. Si negative naye ng'oli bulungi mwendi weeyagala. Uganda ekyalimu okweyagala. Onyirira ani nze omulwadde. Oli mulwadde naye obakwanga okulwala kunyiriza we kutyo ndoza nange ndwale. Obulwadde bwe nnina tobusaba naye onyirira. Mukyala yakola mpeke. So abali ku Kojja Mpaata live muli mutya musiibye mutya kansubire nti muli bulungi. Abasiraamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abenzikiriza endala Mukama yeebazibwe. Tutuuse n'akantu ak'omulundi gwa luno ogw'olwaleero. Tubagamba nti puroguramu eno eteekebwamu bannammwe abasmart oba bannaffe abasmart construction. Abo bagamba nti tandika n'ekyo ekitono ky'olina ebisigadde ate n'ekibanja mpola bw'oba oyogedde nabo bulungi bakikwasaganya balungi. Basiŋŋaanibwa Wandege yawo Shero Bombo Road. Mukulu Joseph abeerawo CEO ne tiimu yonna. Bagamba nti ku tailozi tebazisibye bitooke byebigwa. Ku designing oba oyagala mu nnyumba ceiling oba ku bikomero okuteekako design ez'enjawulo babikola. Okufunira ploti babikwasaganya. Okugulira materials babikola. Finishing babikola. Njogere kindeke ki olina ky'obimanyiko kyesoogeddeeko? Bakwasaganya byonna byonna ku nnyumba gitandika kugijja mu ttaka basobola ogikukolerako. Bw'oba oyagala kusimira nzizi babikwasaganya byonna kwegamba yo yajja kukwasaganya naddala kusinga abaana b'oku kyeyo omaloba we n'ennamba lumu. Smart eri nnyo ku mufuna mpola. Siganye n'oli wabazze ajje naye omuntu wa wansi baffe tumanyi abantu abo ngeri bafunamu sente zaabwe $5,000, $10,000, $3,000, $4,000. Tazimba lumu nga bano abajja nti yalina $2,000,000 bo bampola mpola oba $6,000,000 kawumbi. Tunakwata kawumbi. Kikiri kye bagamba nti tandika n'ekyo kitono ky'olina
sono lwekyo tandika ne rumu 2 obemu mujingo jigazi ya bugazi milioni 5 ngofunawo rumu yo mufuna rumu yo garantandikirawo ngendinga ngazi milioni rumu yemo osobola olekako eri amanya olekako amanyo agagatta okay no manje kati akangira kuzako kisenge zile kisenge ky'abaana zeko kino ogenda omaza ng'ozimbye ennyumba y'ebirooto byo okay so bwe kityo bwe kiri kakati olunaku lwa leero obawe n'ennamba obayagala batugobye ku mulimu obatugoba ku mulimu wadde ki 0704 8 linda onjogeza 0704 46 26 24 eri ku WhatsApp 0704 46 26 24 nziya kuchaze gwe wanchaziza erina ku WhatsApp ngwa wanchaza wanziya kuchaziza buli omu achaziza munne kati buli omu achaziza munne omaye ekyo tugenda okwogerako naye sokoleka okiseewo n'akantu kano nti abaagala okulanga business namba yiyo mu nsonda eyo namba ya MTN erina ku WhatsApp by the way osobola okuweerezako byonna by'oyagala okuweerezako n'ogamba waliwo asobola oteekamu nga tugambye eri awo asokaleko obuuza ssente ng'ali kuwuliriza audio kitegeeza tugisome n'ogisoma eri 0773 24 era yeyo mu kasonda kitegeeza oli alina okimanyi mulimu abantu abamu abawulira linga tebalaba kisoboka era nabo tubatumirako beebale kubeerayo so ayagala okulangako naffe bizinensi gituwe woba ogiwadde wano ku Kuuko Jampata live si woowoka tulina emikutu tuba tugenda kulanga ate ffe tetulina misoso nga ba TikTok abakola simanyi oyagala video yoka simanyi ogenda kola boti simanyi video ele ffe misoso tetubeera nayo ate abakugoberera bamanyineko Jampata byokola so naawe oyagala okuhostingako ng'olina emboozi oba esanyusa oba enyiza oba ki nabadde neerabidde sebo waliwo omulogo obamanyi omusezi bana balinyibwako ekitambo yampise ngenda kulinnya lyato ngenda Buvuma tebakuli makati g'omwe anti nkugambye bukyali ng'okuuma abaana ngenda Buvuma obwana ng'olina bungi kukola interview ku musezi bana abakwatibwa ebitambo ekiro koze akwatibwa ebitambo abamulala n'ali abamulala oyo ennyini anti ekitambo kimuyamba era wekimukwata wekimulinnyako aba siyenzeko Jampata kuba mba nziruka simanyi na faani ekitambo kye kijjayo omulambo wansi anti kitambo gubeera nga bw'olaba nti kibeera nga walabako firimu zino ez'ebintu ekikwambala kati naye kimwambala bwambazi kijja nga akazimuzimu kimwesoga n'akyukirawo n'amenka era wekikukwata awo sibako Jampata oba toba gwe oba oyiddemu omulala oba mulala naye abalo baali bantu oba anti awo kyesimanyi byonna ajja kubimbuulira so munsabire ngenda Buvuma mu makkati g'omwezi guno kola ku musezi Bavuma nabo basezi ate lwaki nze bulijjo mbamanyi na Lakayi nze bano kyemanyi nze manyi wano mu Uganda ekyalo kyakwata Lakayi ne weeyawalala nebukunja ewa akafeero eyo anyway mulamu obadde ogunga ekyakafeero otaddeko kyali ati mukwano gwange ate muyimbi wange nemo mwogerako ozigo wali omukubira engatta eddagala gale wali gwe twaze tubuulira kubimukwata abo ne basudde anti kati okubyogerako ate bigenze biggwamu ensa binyuma wali nga okitegeera binyiza na bunyiza olaba n'ebya Gerard wamulabye byonna biweddemu ensa yali kiwewa ebyokufiirwa mukyala we simanyi Nakabere simanyi biki nalabyeyo omusajja manyi omuyimbi akyasinze esaba sente z'amafuta mu Uganda yono gundi ani musajja se munene bamuyitaani Amiri Sengendo era namulabye olwabadde nga tebanaba nakuziika n'agamba naye akaddiyeemu namulabye yeewese embambi luli bwe namulaba ng'obuzito oba yali mudepression baki naye nga namulabye yenna ali bw'ati yeewesemu ali n'obunene bumukuseeko naye bamuwadde
Ye kuva damuwa kwanza kuivulu twabira ngaenda katuchatamba ne basegawa. Ngayinza okujja n'abantu ne bamuwa sente mumpe ngenda. Nga mutambulo. Mangada. Mangada. Aina ngeri bwayimba bwasoloza. Obachi yimba atya bwasoloza. Atake siza na kumanya. Nenga bambi. Yaddala osajja oyo. Bamwe abadde babira abamanyi ne simanyi oba lwaki. Mwenye mzimu bayimbi bakadoka musimu manyi nnyo musajja oyo. Wali. Zinamulaba kubivulu ne samulaba ko munyimba ziti mu radio oba ma TV nti gamukuba. Sikirabangayo. So, simbula tugenda. Omulamwa gwa leero. Kimanyi togumanyi. Nyamaso gansi oba kiki? Sente. No zijja nnyo ku mulamwa. N'amaaso gakusiiwa. Ng'ogafuna sente. Ate osobola obala sente ng'oli bw'oti? Era olina kukola ki? Vale, kitufu. Toseka, anti otandise. Anti gwansisa. Osobola obala sente ng'otunudde eno? Nsolo ziba, zimpe. Leeta. Toyagala bakuvume gwe ow'entondo. Leeta. Nze naguma okuvumibwa. Otega bigambo atokuvuma ebivumo birya muntu. Gw'okaaba mangu. Omulamwa gwa leero. Siri lubuto. Nakamala kulya. Ne wala isikulimba. Bwe banga kampuni yekuwadde sente. Muli bulungi. Fero of Stars yekuwa sente. Basumati. Yega bakiralu. Bandaba. Abo bomba kolera na mutima gumu. N'abalala bajja kumpulira mukulanga. Kale, omulamwa guno nnyinza gukuleetera ntya? Omukisa. Oba obugagga. Obugagga kireeta obugagga. Kiri bwe kiti. Kiri bwe kiti. Okukola ennyo. Okusonda sente bw'oteeka mu banka oba mu banka wonna. Okusaba Mukama Katonda. Omukisa n'ebyakola byonna kugenda obugagga buvaawa. Kyogere bulungi. Gamba. Okugenda mu nnyanja. Kimu. Okugenda mu bajjajjalo mu kusamira. Tetujja kwawula ddiini ki. N'okusamira obujjajja. Okusala mu mizigiti. N'okusaba mu kyaki. N'okukola ennyo. N'okusonda ennyo. N'okukeera ennyo. Bingi. Okukola amalensu kwe kusonda. Nedda si. Nenda mwe mutugatta nnyo Abaganda. Oluganda lugazi. Oluganda lulimi lugagga. Okukola. Tosobola sonda nga. Owulira n'ebigambo byo. Oli mukungamba. Waliwo ebigambo ebijja nga tuba waliwo ebigambo ebijja. Ng'owulire n'amanya. Nabyawukana bitegeeza kintu kye kimu. Kati baafu n'essepiki byebimu. Okitegedde nti baafu n'esseffuliya. Kale wegere gamba ebbaafu. Benson. Kiri kya luzungu tobuzaabuza bantu. So kati Baganda bafa bali eyo. Obugagga. Kusonda, kukeera nnyo, kukola nnyo, kusaba Mukama Katonda, kugenda mu Illuminati, kusamira, kusaba mu mizigiti, manya kusala mu mizigiti naye kwonna kusaba. Mukisa. Kusaba mu mizigiti, kusaba mu kyaki. Obugagga mukisa. Olina omukisa? Obugagga bwo buliwa? Babutwala. Ani? Oyo yalaba nti zitebungasa. Ataani. Yetalina atakwagaza kulaba ng'oli bulungi. Abantu ijjoyite yo olabako abantu boolabanga bali mu mbeera mbi. Imbalaba. Tebalina era bonna yatwala ogugwo gwe manya. Sikati kankubuulire. Oba oli musabi. Oba oli musamize. Oba osonda. Ne bw'oli sonda otya ng'ogenda kuba mwavu nga ng'omukisa gwo togulina. Tomalamu bantu maanyi. Zinagambye nkola zingenda kwogera nga by'abantu bategeera gwe sigera kuvuma sivumye gwe beera n'ababa abeeri nange ndi n'abanga abeena abajja kutegeera kyenjogera. Okimanyi obwavu bwe bukuluma ennyo olaluka ovaako. Kati ku byonna nti ndi mulalu ndi mwavu. Kati nkulaba. Kati nze nkyakubuulira. Muganda wange gwali wano. Nga tuli wano leko Jampaata. Nga tuli ko Jampaata live. Obugagga. Obugagga. Mukisa kitegeeza n'okukola tetutawaana ate kukola kwaki. Anti era omukisa gutambula n'okukola. Otukonfusinga.
ne interview luli bwoti bwotera okuntawanya sikutawanya zegambye abanatega kintu kyabya kitegera akantu saagala okwono uliriza kasoke nnyonnyola nawe nnyole ekyo kyoyagala okunyonnyola kale kubanda waliko kati bwogenda vaako nkumanyi abampi n'entondo kale nedda mbamanyi naye kimanyi abasajja abampi bagezi kuba nti balabukanga obajja oli bategeera weewolereza nedda okitega kigamba obugagga nga toyina mukisa gwo ne bw'olisaba ne bw'olisamira ne bw'olisonda toligaggawala ng'omukisa gwo togulina obadde otya ate osobola ogaggawala ng'obadde osaba nga n'omukisa gw'ogulina osobola ogaggawala ng'obadde osamira ng'omukisa gw'ogulina osobola ogaggawala ng'osonda ng'omukisa gw'ogulina osobola ogaggawala uliriza obuzibu bw'olina kati owakanya ebintu by'amagezi yaganjogera ebya kisiru kale ate yasigala kwogera gwe bya kisiru by'oyagala sagala gwe omusiru ate omusiriwaze nze ku nsonga y'okukulaakulana ntabuka kati gwe omumpinga obulamu nga nkutandikako sematalo sebo mpaata wano kati wano mpulira mbugumye n'okubuguma leka nsomesa abantu bategeere genda mu maaso muganda balina otegeera genda mu maaso obugagga muganda wange n'oba osamira nina ogenda kugamba obugagga kusonda si kusonda okusonda kulina okubamu n'omukisa ne bw'onoozisonda nga tolina mukisa ng'olina ebisiraani bikujjudde ojja zisonda nga bwe zifuluma oba akazisonda nga akakadde kamu akana nkalwala enfaana obyo bisiraani toli mukisa togulina ojja kuba wakakolako bwoti okakweza miliyoni 2 bakutomere bisiraani wejjanjabe aziggwewo zimala kuggwawo oba osaba oba tosaba olina be walumya nedda gwe gwata kimanyi ku myaka gy'olina nti abantu baji batambulira mu mikisa gyaffe twala eri ate ogugu mwomwekwasa mbugundi yagenda mu Illuminati omukisa gugwa ate nze lwaki ntambula nagwo ozaki bagenda mu Illuminati Illuminati teriyo naawe singa tetugwereyo ffenna nedda sigira kwogera conjugation kyoyogedde ebeera ludda ozaki ugambye bagenda mu Illuminati ozaki bagenda mu Illuminati yo gyeri era eri ludda saagala kugimanya kwanza sigimanyi ntwala nze nzigirira ati sijja kutwala nfa sigimanyi gwakyogedde ogambye obugagga bwo wabujja mu obugagga si kusondereza nedda ssebo kuba singa bwali bugagga bwakusondereza singa wano bannayuganda basinga okuba mu nsi yonna n'obugagga kuba teri asinga munnayuganda kukola era be basinga n'obugagga mu East Africa ewa kwebyo ebiguudo byammwe ate obugagga nguudo basuula bubi balange ne babagwa mu mayumba buli olukyambu anti twewala babbi gwe munnayuganda sente zaakola okwambala ebigoye ebibi kwewala babbi naye mwekitegeeza gwe munnayuganda kubanga buli nnaku okola emitwalo 5 naye tosobola sevinga mutwalo nga lwaki tosevinga oli mukunzijja ku mulamu muleme okusiriwaza abantu amu bagamba nti obugagga kusaba nnyo nti obugagga manya biki obugagga just doonya mukisa gwe weguli ogwange ngusangawa gwamanyi naye noonya omukisa gwe weguli abantu bangi batwala emikisa gyaffe nga bo tebalina ng'ekintu kiwandibalira kimulanga yakitutte ekyo kiba si kito anti aba alina omukisa gwe kiba si kito kugamba kino teri olaba essimu eno yafuluma naye yafuluma eriko screen okitegedde wali essimu efuluma talina screen n'omuntu bw'ali zonna zijjirako omuntu azaalibwa alina omukisa gwe afuluma nagwo ate gwe keginoga ne bagutwala ani wabula ate omukufuluma nagwo abamu abantu ab'emitima emibi abataagaliza ab'ennugu ab'ensaalwa ab'effitina ab'ebifeesi ebibi eby'emitima egyakulumbala kaalipa najja n'akukwata n'akuzingazinga bwati n'akukonya bwati olwokuba mpaata buli wakola bamugoba
ogenda okulaba Joseph Bella buli wagenda wonna yewo olutugwe bavuma omusajja yali akola obulungi ng'ayagalwa buli omu abaga abasajja n'abasajja kalina empisa nagana vaawo tusaanidde kubeerawo olokozeko mu kampuni obimanyi oli najja n'akulemesa olina kuyoola ebigere njagala oyongeremu ku maanyi kuba byonyumya bitandise okunsuma kyokka obwedda wendi ndi mulamu anti ebizibu kati byendiga byamagezi byabagezi bino tobitegeera otwagala kunkuba kati awe kati gw'omukisa gwo baagutwala nadda kyova olaba ti ebintu byamagezi kati buli lw'obiwulira owulira nga we n'obwongo otoovaako ani eyagutwala baagutwala kati saawa no zeetaana kwezulwa bwezuuzi bwekuba kusamira genda osamire bwekuba kusaba ng'oli musabi genda osabe bw'oba oli musaazi genda osaale kati gwe ebintu kati bitandise okulondolwa bikusumagiza kyoli si gwe wekka nno si bwoti oba oli noleno omulala akufaanana omanyi mulimu abantu abamu ng'omukisa gwe baagutwala ngera nawabuli walowooza ogenda okukola ng'ekyo kimugamba weebake tozookuka naawe weebake kamala okweyiwako tuzi mu maaso genda oweyiweko ogira obatwala kuba amazima gali nti njogera n'abantu njogera n'omuntu oba interview ngyesigaliremu mbabuwezio kabulaza osobola sisita kojja wange wamma nkubuulira kino wammanga singa okukola bwe bwali okukola ennyo okukeera ennyo saye kwali ogaggawala singa basikaali batusinga obugagga teri asinga asikaali keera ku mulimu ekirala okukola ennyo si kugaggawala mukitegeera okukola ennyo si kugaggawala Bella kati oteredde okukola ennyo si gaggawala kuba osobola okubeera ng'okola nnyo nga toyina mukisa ng'omukisa gwe baagutwala wabula ate nkuwagira okukola ennyo nga n'omukisa gw'ogulina kubanga gy'okoma okubanga olina omukisa n'okukola oba ogenda kukola ki kufuna abantu bagambe okukola kutambula n'omukisa abantu bangi bakola basonde sente n'abantu abamu bensinga okulaba olaba wadde okimanyi ngenda oba kina sitafagala nnyo kwogera ku mawanga naye kandi ogereko olaba abalugwala zimu wentuuka mukwano nga omukazi nga yeetisse agantu abakazi nsobe tewali ababasinga nakukola naye nga yeetisse buno wabukabada obwabannako abo basinga okubugula oteeka mu mayumba gaabwe bavubuka abawulu babugula nnyo abavubuka abawulu babugula nnyo batuyita bannako ababugula n'abawejjere basinga okukozesa babayita bawejjere naye abantu akazi abo balaba mukazi asobola okutambula n'ava wano tulina bbingu n'atambula n'ava wano n'agenda mu tawuni neyetolola tawuni n'agivako nadda ewandegera nava ewandegera nadda naye ng'ali mu kukola abo bandibadde basinga n'obugagga ntegeera naye bahamu akeera obukezi n'akuba essimu buli kadde obugagga bweyongerako n'asayininga ku lupapula lwansonga yalina omukisa anti yatandikira mu kusonda awo bonna abagagga babalimba tebaatandikira mu kusonda beezuula bwezuuzi nkugambye abantu mu nsi kati obadde okimanyi omukisa guli muno gwa mirundi mingi waliwo n'omuntu abamu abatta emikisa gyabwe nga si muntu yagututte kituufu nnyo kituufu kati ng'omukisa gwe Katonda yani gumuweerere tugeze mu kusuubula ndibotta za ngoye n'alippira okusuubula emmotoka nga ne byagenzeemu tabimanyi wabula Mama Fiona oba gundi yabikola nange kaŋŋende akati nakubulwa Fiona atunda ffene oba nakubulwa Fiona atunda mamotoka kati nze kanve mu ffene gwe nina hangende nkope kangende mbuuze nakubulwa akola atya nti ati nakubulwa ono nga naye agamba motoka zozikola weziti tomanyi ye akibazeemu bbanga ki ozo kitomedde olese ate gwe wali wanditandikidde okufuna obugagga bwo oyagadde olippire ekyo miliyoni 10 zino z'ofunye ozisuubulemu mbu akamotoka otegedde ate yandibadde akola kiri n'okyongeramu n'okigaziya abamu babatira emikisa gyabwe awo abasinga mulimu abantu abamu tugeze nga Mukama
yamuweera omukisa tugambe nti sijja kwogera busomesa kuba obusomesa gwo teguba nnyo okitwala nti kibeera katwoga kuba n'abakola emirimu gye bakulyetinze obukulyetinzi kamulimu abantu amu tugezeka ku bakazi abo balaba omukazi asobola okuba nga afumba wooteri nga mu wooteri afuna ssente otuvuddewa okimanyi ngondese wano seva mbadde kusimpaka wokomeddiwo ng'okola ki byenjogera by'otategeera omuzimu gw'ekibi gukuliko toyagala wulira byenjogera nze kibi era ngugoba mu linnya lya jjajjaawo ngugoba wafuse pasita siri pasita nabula njagala otegeere kyenjogerako kuba nda buli lwentuuka awantu awali ekinyusa obuza ate nzijja ne kumulamu abantu bange obabuza olina abantu booku abategeera nganze ku bangi abategeera nganze bangi obalaba komenti tugeralaba gwe nanga naye na komenti ezo nozinaaba 10 nkakasanyira kwanga nyinako 8 nga zezange akubwesa okasi kubulya nze mbadde ngamba abantu nti bannaye obugagga kusonda musonde era abantu tobakubiriza sente musonde obugagga bwa kusonda musonde baziryenga bavubi atade ogedde ku kyokulya naye ogedde ku kyokulya nze nkubu olaba otasovaako gwovuddeko nesina kwogera nti balye ssente wabula mbadde nkubuulira emikisa gyaffe abamu twezuule n'abantu abamu emikisa gyaffe ffe tugyesuulira nga ffe nkuwadde example nti omukazi aba afumba mmere ng'esobola omuwa emitwalo 5 buli ki alikole kuba alabye jjeeni asuubula emigumu owino ng'asobola kuba nga afuna 10 nga ye abana abadde afuna 5 nayagala agenda alipiro lye afuna 10 bw'akola ebintu by'akola n'atamanya nti oli omukisa gwe guli eri mu ndibo tagogo guli eno mu woteri mukaba ayinza nga yakola buli kimu kimwe nakikola nga kyagala n'ogera mu woteri n'otaliko kukola etegeeza kubanga oli mu woteri ng'ola okola sere ziyingira nga byonna byobadde okola bale tebiyingira nga zo ziyingira ekitegeeza ono wali omukisa gwe lwaki oba ozunga abamu batutira omukisa gwaffe ekikira abantu abamu tutira omukisa gyaffe butaba na kintu kituufu kye tukola abantu kye batumanyirirako gwe olwaleero gwavuga emmotoka olwaleero gwe musawo enkya gwe bulooka oluddako anti bagamba ate gwe ogumutaliira anti siganye talira niwali okubeera olina okubaawo omulimu ogumu kati ŋŋanze abantu abasinga bakimanyi nti ndi wa construction era nze abantu abasinga bungi bonna bamanyi ndi wa construction zindaba sitaani akuli bubi gwe omukisa gwe baagutwala naye yagutwala mugamba aguzze annaye bw'abanga bamaneja b'okola nabo beegayirire baguzze kuba ndaba kati ebintu ebyabategeevu bitasa okusensera obwongo pulogulaamu ngikulekere kuba nze kati gweolinga ŋŋamba nti kojja mpaata live njigule nkwemu sente gonze nkwe sente muki mu ku account TV eno tugire bayagala mmeka gende wa Malevo obwedda alina account gyati Malevo alina ebizibu bingi akaba ne raavu wayegayirira omukazi oba nayo neta oba naye baloga muloge abamu bendi mu kwogerako emikisa kati Malevo omukisa gwe azunga ddeena ddeeri oba Mirevu aba omukisa bagibuli agenzera mu Mirevu omukyala bw'omuta eno bw'odda omuta eno lwaki tofuna mukazi mulala ogwo omukisa waguba mufuugu veeko ofuna omukazi omulala era vibe eri mu 9 kyekyo oba mu mazzi wanteereddemu ki sirina era nze simanyi nakumanya byenjogera bikususeeko banaye byenjogera bimususeeko wankoze ekireero tewali nga ngonze mangu nedda ssebo tewali wammamba buulya kino bamikwano bw'oba olina omulimu gw'okola tozungazunga leka abantu bakumanyire mu kintu kimu ky'okola bw'oba oli kameramaani laga abantu ky'okola
Mukama akuweeremu omukisa. Osobola okubeerako n'obuntu bwebbali bw'okola. Kuba omusajja kati Uganda we yatuuse nankwadde gavumenti etugamba nti bw'oba n'omulimu ogwokubiri manya bigenze bitya. Tesobola kirwanyisa n'ekisobola olw'ensonga nti kati wano mu Uganda bw'oba okola ekintu kimu tosobola mmalako. Naye tolina okubeerako ne layini entuufu gy'otambulako nti abantu bakumanyidde wano bino byabeerawo nga by the way. N'abagagga bwe tulaba Hamu abazimba ebizimbe mu Kampala. Talina mulimu ogwo gwokka. Na bingi. Okitegedde? Naye tusinga mutegeera nti ekizimbe kya Hamu kino ekizimbe kya Hamu ali mu construction estate ki bawumalu katongole abagagga azimba amayumba nga bw'atunda. Naye ogenda owulira nga asuubula amamotoka. Okategedde? Naye awumalu katongole oyo nawe najeera. Najeera oyo mugagga we najeera. Ffe tumumanyidde mu byakuzimba. Ogenda owulira ogenda olaba nga emmotoka gyavuze omwezi gumu taddamu kujja nayo. Ate nga si bwa miliyoni 10. Okategedde? Nti obubeerawo nga by the way temmotoka bwejja yagigwa miliyoni tugeze 2 yajja mu 3. Owa bizinensi yenna ategeera giveemu eyo emmotoka. Leeta ate endala. Kale kaba ka bizinensi kabeerawo nga kaliikiriza. Naye nga olina omulimu gw'omuki? Omulala oba ogw'enkalakalira. Abantu bo bakumanyidde. Nti era nze ngamba baganda bange abali wano abali ku kyeyo kyesigo tegeera abaana bali ku kyeyo batulaba nnyo. Era tubaagala nnyo. Mulayikinge sharingirako muno kuba ino program nkakasa mugyetaaga. Banaye munansonyi omusajja simanyi kyanteeredde mu kyayi. Byenjogera bimususeko okutegeera. Oba simanyi. Byenjogera. Amaaso gazitoyi. Byenjogera bikususeko okutegeera. Kati otegeera kati. Ekyo kivumo. Sikuvuma. Kintu kati okikususeko okutegeera kati nvumo ekyo ekikulimu. Oli awo bw'oba nga byonna by'okoze biganye ng'olaba tofuna tuula ng'oli mu kyalo Kampala wuliriza amaleyo tuula wansi n'ekyo kati ky'oli mu kukola bw'omala otuula bw'oti ng'oli mu nnyumba bw'oba oli mufumbo tuula ne mukazi wo bw'aba akutegeera bw'aba akutegeera bulungi Muzala wa mumaze no kulya ku bintu byammwe. Muliddeko nga mwena mukakanya omubiri gukakanya mwena muli mu kikowuko waawo. Ate Mukama obadde kimanyi nti Mukama awa nnyo omukisa mu eyo time nga mwakavaamu. Ne bamusaba essala Mukama agiwulira. Okiriza kiki otategedde? Naye obeera n'omukisa. Mukama aguwulira. Simanyi kyonkoze leero. Oyitegedde? Mukama awuliriza nnyo awantu awo. Yogera naye. Ozeemu akatambi emabega mu by'ozookola emirimu gy'ozookola gibadde emika. Bw'omala okutegeera emirimu gy'obadde ogyokola kati ogaye mulimu ki gwe wali okola nga gukutambulira bulungi mu mirimu gyonna. Ndi kuzimba nguudo. Bw'oba kwali kuzimba olwo bintu bimu tokyasobola kizzaawo. Kati ate osobola kireeta mu ndeeta paati tu ng'okyongeddemu bwongezi. Ng'okikyusizaamu kati katono. Kitegeeza ekintu ekyo kyali kikutambula kye wali otegeera. Naye wano emikwano gyo gye walina girina kuba nga gyakuggyawo. Okimanyi nti tulina emikwano egimu ogiraba nga ogenda bayitako gyo gikujja ku mulamwa guli gwe baliko gikuza ku miramwa egyabwe. Kiki kyeva okugamba nti emikisa gyaffe oluusi abamu bagizanyiramu. Okategedde? Kwata oddemu emabega otuule otereere bw'oti. Ojjaga ogambe kakati kiki ennyinza okukola mu bintu ebyo byonna n'ekikola abantu ne bantegeerera awo nti awo paka lwendifa nga kyebasinga okumanya. Naye ate kikugenda kubeera na buno obulimu bw'obulala. Naye wano oligenda kuleetiika kyogenda okukuba abantu. Oba ntegedde? Okikulyetinge nga mwekutte wamu ne mukazi wo mukisabire oba ng'oli musabi. Ate okitandikirewo. Era ne mukyalo omugambe kati mukwano okuva leero tutandise. Ate mwe abasajja temusobola tereka ssente mukikirize. Abasiraamu? Abasajja. Bw'oba Mukama yakuwa omukazi ategeera kwatagana naye. Era mumukozese waka mukendeezeeko. Omugambe kati yisawo tukulyetinge kino ekintu kiddewo.
muga Katonda mugulu okuyita emyaka 5 omuntu abadde akulabiramu eyo embeera yakwanga okyuse kama mulina bulungi temulinga faba construction gwe mulimu gosobola okukola leero nomala emyezi 2 katufunye mulimu mulala okitegedde negwa alina omulimu gosobola okulietiga nga budde kugusobola okuyingiza ssente lwana nnyo ne mukazi wo okola ekyo kyotegeera osobola okuba nga otuuka woyina otuuka ate kwatagala ne mukazi wo abakazi abo balaba abakazi abo batusinga okulowooza nnyo ffe tubeera ne stress nnyingi naye buli lwokwata ssente zo n'oziyingizamu omukazi bwoti n'akutegeererako sigaita akutegeerera ennyo naye ebimu oba omaze okugaba buli kimu sigaba nti buli kimu sigambye nti ate we omwemalireyo kwera olina okuba omusajja naye ate ebikolagana n'okuzimba amaka ko kikano mu maka mulimu babiri ekitegeeza bino ebyamaka bino lwana nnyo mukwezimba kwammwe omukazi oyo abeeremu bakazi balina emikisa by the way otegedde nti kati bwe munaamala otegeera kimulina okukola obukisa ogera kuba guzira bwe bugagga bwo bwogenda okufuna naye ekyokuddawo mutugambe mbw'ate obugagga biki bwe kasita otegeera ekintu ky'olina okukola kigenda kwekola kyokka just sente zebakuteekamu butesi ka sente kigenda kwekola kyokka kisumulukuke kyokka naye okiddaaba tojja kukola buli mulimu gona nga bw'osonda bwe bifa amanyiza ebintu byange byonna byenfunye mbifunye mu kusonda obifunye mu kusonda oli bulungi ate gwe tondaba bwenyirira omanyi abasinga obubbi mu kibuga bonna banyirira naye nga tebanfaanana abasinga obubbi mu kibuga basinga onyirira ababye bonna abasinga okubba basinga onyirira bavugana mu motoka ag'ebbeeyi ababye African bonna basinga okunyirira bambala bino mamotoka bavuga gabbeeyi nga sente babbanzibe bera nzikiriza ngalamire muko nera siibula abantu so tunakuva nkugundi atusuko basiibule kantu kakube nedda sebo abantu basiibule tokola kantu kulwa ogende weebake kuba akantu kano nze singo tegira zabantu nemba weda kikaaga akantu kakube va mukwekwa nemba weda kika 3 kuba nange sawa zange zokola zituuse ebulayo ntini zizoda 10 kika 4 bado nyino kubanga ndi wa ku office wali kantu kaguse nyino kuba wali ku office dakika 4 anatera nokuba kati ali ku mukutu yirikye nkusaba kire kintu kimu kimanyi kantu kutukoze kawanvu mukko mujja kagumira netukoze dakika gali 4 nzama kire nkusaba kire kintu kimu ka brother nawe ali ku kyeyo nze kimanyi oli ku kyeyo nakuya kutwala itwagenda ngo oyagala nzikakanye mukati bwagenda ku kyeyo kimwe wagenda funa capital abasinga bonji babageze funa capital batagala ko buki ebintu nebikyankalanira eyo olusi bitagala abantu baabwe kyekijevo okugamba nti emikisa gyaffe abantu abatuliranya abasinga bagizanyiramu kyatuufu akati nzikirizaganya naawe wali obadde tokinyonyodde bulungi ng'ogamba mukisa asimanyi bagutwala naye ng'okomyawo anti mulimu abagutwala obutwazi uya kugusikako busisi kale kimanyi nti mulimu abantu abamu abagagga mu Kampala wano naye nga bagagga walidde nga kuggwe abo bangi naye ebintu ebyo byannema okutegeera kuba tosobola bitegeera nga toli wa mwoyo nyo sola sigo kunyumira wano mugwanga ng'asomesa ebyomwoyo VJM omumanyi ojja olumoja omukyalire kokko omubuuze ku byemwoyo nyo bakyali eri ewe so bera ogamba nti obugagga kusaba na mukisa ne bw'onoosaba n'okukola ne bw'onoosaba ng'omukisa gwe togulina nkugabe mukisa n'okukola bitambula bimeka 2 mu bulamu bw'ensi eno bwonna okukola n'omukisa tebyawukanangako ekimu bwe kyawukana ku kinnaakyo bwe bwavu bwo ekyo lwaki olaba n'abalalu ku makubo
Abantu abali ku makubo mubalaba basinga. Abamu stress zabasuula eddalo. Abamu baali basuula busuuzi, baali bagagga babasuula busuuzi eddalo. Kituufu. Basigaye mu bintu byabwe. Abamu baabateekayo nga saddaaka bugagga, bafune obugagga. Bakozesa omukisa gwabwe. Awo nawo tolumbye. Era bombi wulira nnyo. Waliwo family ezimu nga obugagga bwabwe bwonna bwesigamye ku mwana. Oli eyafuuka mawube. Nga era mu family ezimu osanga mawube. Era bosanga family ezirimu mawube. Ngoli ya family omwana wo gwe goza omwana wo nazolika. Nenga mu Baganda abo bennyini mulimu abamu oba mu kikaaki mulimu abamu abateekayo omwana wo. Edda. Nga tomanyi. Omwana akubonyabonya. Bannaye. Oshira kigamba. So, okukola kuno tekwawukana nako na mukisa. Bitambula bimeka? 2. Gwola bika amasa gawukana ku face? Pozi nga balijjemu bujja. Sirabangako. Osobola okukola emirimu nga tolina maaso gano? Tobikola otya. Oba tosobola. Ebirowoozo byosobola okwawula n'okwatula omumwa. Osobola okuba n'ekirowoozo naye tosobola kukyogera. Etegeeza okwogera bwe kuva okulowooza kuba tekuyita kikuyamba. Kujja ku ng'owandiise. Onoobeera owandiikira buli omu. Ekiddako kiba ki? Kukuyita oyo Kasiru. Naye oba Kasiru. Gwe waliwo kimendi bakasiru bategeera nnyo singa fe aboogera. Kanaawe kutulimba. Kasiru ategeera nnyo okusinga fe aboogera lwakuba tebaweebwa mikisa. Atya. Kibuuzeeko omuntu yenna ategeera yali abaddeko ne bakasiru. Olimba. Abantu ffe. Kale saagala nnyo tugende wakuba bayinza ogamba nti omanyi lwaki Kasiru ategeera nnyo? Twabakakanya. Omanyi lwaki Kasiru ategeera nnyo? Kasiru oyo olaba gumuyita Kasiru. Ziyo waliwo atayogera naye ng'awulira. Ate waliwo atayogera nga nokuwulira tawulira. N'okimanyi nti balowooza nnyo okusinga ffe abo abalina buli kimu. Nti okulowooza kumala ne kukomaawo. Tekukoma. Kukoma olw'ensonga nti ffe abantu ffe abategeera nti abeefula mututegeera nnyo mutwogera tulina buli kimu. Tetubawa mukisa. Olina gwe wali omitinzeeko n'omuwa omukisa. Gwe kati kankubiriza naye mbaddeko ne Kasiru. Bakasiru tebaweebwa mukisa kukola bye balina kukola. Bayisibwamu amaaso. Kyemukala akavubuka kali kusomera ku lino essomero liyita St. Mary's oba. Ono ntege James. Simanyi wotejeyo. Tewali nobody will come. Kogamba ako. Omuvubuka oyo mulaba. Okimanyi bwe omusaba mukubo nga atambula. Omuvuma. Kituufu. Avaamu ebigambo olowooza. Byeyogedde bibiri mu kumutambuza. Nze bwe ndaba. Kiki bulemu. Ebiri mu kumutambuza bali mu kwewuunya omuntu enfaanana naye kubanga evaamu ebyo ebigambo. Byamagezi. Awo nkutegeera kati. Tonnaba kutegeera. Kuba ndaba nakyo omala kirowooza okulaga nti kuba nakyo okyogera tokikakasa nti kati ntandise tonna kitegeera. Anti simanyi kyonteeredde mu ki? Mu mmere. Omuvubuka oyo bwe njogera n'essaawa zino ayongedde erinnya ddene ku ssomero lye. Kituufu. Naye omanya abalamu obuli otalina bulemu yali n'akamu beba abali mu masomero omwo. Bangi n'amasomero amalala. Bangi naye nga tebalina ttafaali. Nze ndikwera essomero lyokka. Gwoza essomero lirina abaana bameka? Bayitirivu. Lwaki omwana yayongeddeko? Okimanyi erinnya, okimanyi kale essomero ssaawa zino yayongedde n'okufuna abaana. Kituufu. Kale lero okimanyi nti kale essomero yakwekanga mu myaka 2 mu maaso nga lijjuza abaana b'obulemu nga wabanga alina abatugiza abaana 10 wabanga alina abaana nga 50. Oyo omuvubu essomero lyalaze omwana oyo nti naawe osobola.
Kati ngoza abazadde bemeka balina abaana bwe batyo bangi naye nga nawe okutandikira talabawo. Omwana agamba yabeeranga ku ssomero ng'aswala n'okuswala nga banna bamujerega n'abasomesa nga bamujerega. Kati saawa zino osuubira omwana oyo oluka kumakya ekirooto kya kubeera dokita bamugamba bamubuuza onookubaani empiso ng'okankana. N'abagamba kinaaba kiganja wakiri n'atunda eddagala. Tugana n'okuli kuwa eddagala n'aba akankana aliko kuba. Okategedde nti bwe buzibu bwe tulina omukisa tegwawukanangako na kukola bitambula ebi tekitegeeza ne bw'onoosonda otya nga waliwo mikwano gye ekitagala obeere bulungi togenda kukula ne bw'onookeera otya nga watayagala kubeera na mukisa gwo bantu ogenda bagobya ku mirimu. No, njugira amazima atuukereeti fe abantu abamu twasiraana lwa mikwano gyaffe n'abantu baffe. Ekirungi nti omanyi wasiraana kati olina kutereera ati obudde nga bukyali. Ati kyekugamba eddamu otuula n'oweza n'owa kati buli kimu kiganye mikwano ki gye nnyinza okwesonyiwa era kati kye nnyinza okukulyetingawo n'enkola eky'abantu bantegeerera mu ekyo. Kivula ngamba nnyo abavubuka mulwana nnyo obeere ne pamiti, lwana nnyo obeere n'endagamuntu, lwana nnyo obeere ne paasipooti. Omusajja ajja kugamba maze naye emyaka agenda kuggwaako siinawo endaga. Anti lwa nsonga ki tannaba kutegeera kyalina kukoza. Ati nategeera dda. Kibaye bantu bangi balina pamiti naye agitunulidde butunuulizibwa ati. Anti emirimu anoonyeza gye buzi. Anti nakyo olina okunoonya omulimu. Ogunoonyeza otya yewa. Ate gulimu logiki. Omulimu gulimu logiki. N'atera obbasiibula. Era naaba yambala kwata bipapula byo. Nikyo njugidde ekyo kitegedde nti omukisa tegwawukana na kukola. Ebyo ebimu mbitegedde naye si byonna. Kibanza wetandika okuvuga tetujja kumala. Si byonna. Okitegedde. Wamasumulula ate ekirala salawo awatuufu w'ogwa. Ebintu ebimu bitwala emikisa n'obutagaggawala kwaffe. Kukwana abakazi batatuwongerako oba kufuna abasajja batatuwongerako. Weesonyiwa omukazi atakuwongerako, weesonyiwa omusajja atakuwongerako. Bw'olaba nga omusajja gw'olina oba omukazi gw'olina nga temukwataga buli omu ali bibye nga bitambulira wamu, omanye obeera n'omuntu mu nnyumba naye nga buli omu alina ebirowoozo bibye. Bakazi mu mboonoona bajja balina eddembe wampisa n'omwonoona. Asobola kuba nga alina empisa buli kimu naye nga endowooza ye nga ndala. Nga byonna yabirina gwe omwonoona. Kati olese topiki ndala mu bintu bye twogera. Kati kirala tukyali mu kukyagaggawala. Kati tuli mu byabafumbo nti babukyankalanye. Kati tuli mu baana obufumbo bwabwe buteredde bo nga abatali bafumbo n'abafumbo bali okyenga mirimu just gaggawala kye tuliko. Kukwatagana na mukazi wo ne mugatta omukisa egyo emikisa gibeera emeka? Ebiri. N'okwewala emikwano gy'omanyi gikuzza emabega. Weewala emikwano egikuleetera ziddiiru z'otategeera. Sigala mu ddiiru zo gwe z'otegeera. Era ezibadde zikola ki? Zitambula. Awo okusaba we kugirako. Okusaba kuno kukunyweza bunyweza. Evanze ngamba nnyo bw'oba oli musamize ng'oli wa myoyo saba emizimu gyo gy'okola ki? Gy'osaba ginyweze. Omulimu abantu nga siwa talina ddiini tasamira n'oyo baba agwawa. Weebali tasamira si musiraamu si waaki era talina waali. Kati gwe ate oba oli bubi wabula ate oba oli musamize samira onyweze omukisa gumu bulanga ddala butuufu bw'ofunira ki? Emirembe. Bw'oba oli ng'ogamba nti banna ya Mukama Katonda nze ngenze kusaala buli kadde buli lunaku nkeera mu muzikiti, keera genda osaale onyweze omuki? Omukisa. Onyweze omukisa guno omulimu n'emirimu gyo gikole ki? Ogisabire. Mpulira. Kwano yagenda mu kyaki ekitwala mu kyaki kwebaza ba mu muzikiti kwebaza na kusaba
mukama Katonda atwongere mu mirimu gyaffe gyongerebo kubanga gikulaakulana. Ekitegedde? N'omugamba nsa ate mu byonna by'osaba osabanga amagezi dani okusaba obugagga. Tusaba gagga nga toli mugezi. Bano bova abali mu bwavu basiru. Opposite y'obugezi kiba kisibusiru. Anzi gwamanyi kyoyogala okwogera. Kyoyogala oyisa balina gwoyo. Omuntu oyo mugezi. Naye bano basiru. Ekitegedde? Saba omwoyo w'okutegeera akulungamye ogenda kukola. Kwa obeera n'amagezi n'omukisa n'omulimu tosobola kubeera bubi. Oyinza obutagagawala nnyo nga bali abagagga. W'emikisa gino tigyenkanankana. Katonda yatonda abantu baffe tulina emikisa. Ne wate waliwo egimu egiba gisikulunnye nga walaba nti obukulembeze. Omukulembeze atondibwa nga yalibeera mu ki? N'ebitiibwa. Kuva edda nedda era ne mu bitabo ebyawandiikibwa mwalimu abakulu n'abakulu n'ow'omukulu n'ow'entikko. Ow'entikko ye Mukama Katonda yatonda we nannyini ggulu n'ensi. Okategedde? Ekyo kyaliwo. Tulina okukkiriza tulina okubako n'abagagga abatukola ki? Kuba lwa nsonga ffenna tunatwenkanyekanya ani anaayamba munne. Waba tewali. Okategedde? Naye ate mu kubanga okuyamba olina okuyamba nawe ng'oli bulungi nga tosula bubi, tolya bubi, ebizibu emiliyoni 2 osobola bimaliriza. Oba okategedde? Kuba abagagga b'osanga omugagga naye ng'omugagga gw'omanyi nti mugagga ate nga naye n'omugagga munne gwalyako. Ng'awamanta kayungirizi. Ninga naye muki? Mugagga. So kati kitegeeza nawe oyagala kubeerako obulungi nga tosobola kubeera na kizibu kya 5,000 n'okikaabira muntu. Weezuule otegeere omulimu ki gw'oyinza okukaddiiramu ogukole ogulaga abantu nti guno kati gwenkola. Yakuzungazunga mu mirimu egy'enjawulo. Ekyokubiri gatta omukisa gwo ne mukazi wo. Ate abawuulu. Gw'omuwuulu omukisa gwo gukozese nnyo n'emikwano gyo gy'otegeera dda girimu omulamwa. Ekyokusatu weewale nnyo okwebaka buli mukazi gw'osanze. Buli mukazi gw'osanze alina ebimuliko by'omwambulako. Anna. Oba mukategedde. Sente zo leka zimalira nnyo mu bakazi okuba oli muwuulu. Tegekera embeera okuleetinga omulimu gwo gutuulewo. Omukazi wo w'ebyoto byagenda okujja ng'olina omulimu gw'otaddewo nti guno gwe nina naye ajje ayongerezeko omukisa gwe awo ogaggawala awo binyume. Abavubuka bano bangi bandibadde bagagga ne banyumirwa nnyo okwegatta. Ekitali kibi. Si kibi. Naye kiba kibi nnyo kubanga weegatta n'omuntu omu nga gwe nnina. Lwaki obeera na muntu omulala ki gwe oyagala weegatte oyo olina ebintu by'otamanyi ebiwuka olonzi fana ekyo biwuka. Abakazi mubalaba. Abasajja bangi babeeyambululiramu. Nawe ng'ova eri dda wali mu kweyanga ogenda osasulayo ssente zo nga weeyambululiramu nga bakweyambululiramu naawe. Mwewale nnyo abakazi. Ekyo nze nkyo nja kyogera buli kadde. Gwe oyagala kukulaakulana omukisa gusobola okugenda mu maaso toweegattagatta nnyo. Omuntu yena yatondebwa talina kwegattagatta nnyo n'abakazi ab'enjawulo oba n'abasajja ab'enjawulo. Abamu emikisa gyaffe tugisuula olw'ekyo. Emikisa buli lw'ogigabiragabirako kiringa omukazi buli weegattagatta nnyo n'abasajja ab'enjawulo. Emikisa agyawulamu. Kivula omukazi omwenze ennyo mu maka tebakulaakulana. Omukazi yatondebwa nga omukisa gwe gwakwaba musajja ki? Yono nayo pulogulamu no namba. Tujja kukola yakantu. Era naawe omuvubuka tolina kwegattagatta nnyo n'abakazi. Buli weegattagatta nnyo n'abakazi obaako ebimu bye weetoolako ne by'oyingiza mu bulamu bwo. Ojagala otomera omukazi nga baamuteekamu ekintu kigende kikwavuwaze mu bulamu bwo bwonna paka lw'olifa. Nga talina musawo agenda kukuvumula. Kyokka ate nga balina kugamba onoonye omukazi gwe weebakako nga n'okufa yafa. Bagaye gyo onoonye nikaye oba omusaleko akaviiri ke nga yafa. Kitegeeza oba oli wakubonaabona mpaka lw'olifa. Abasajja abamu obwavu ffe tubwereetera. Mu bakazi be tukwana okubaga twagala okwegattagatta buli kayo nga agamba nti abakazi b'olina tebakumala kwegatta. Niyo balabona balina ekintu kyeki. So, namaliriza
Omuna mwetaga tuongereyo mu commenting nga nja kujja nkole video endala. Yesebo. Mukwate mikisa jammwe mwezuule. Kugaye bwo oli musamizi Samira. Nze sinda buzibu na muntu asamira. Bwabanga kye kimuwe ki? Eddembe. Simuina ko zili waba mukazi wange. Nangama nze kimpe eddembe. Kasito okuliza abaana bo muki mu mpisa. Kwale kingasa mwana wankulanga obulikado omukeza mu kyachi ketalina mpisa mu bantu. Gwe nga abaana balina empisa beeyisa bulungi balinga abantu balinga buli kimu gwe kikuweddembe lyo kusamira sikuyinaako buzibu. Bwe banga kikuweddembe kulokoka sikuyinaako buzibu. Bw'oba oli musiramu sikuyinaako buzibu. Ne kirindi gwe omanyi kiki olina okukola. Awo kye kisinga obukulu. Amannya Bampisi Joseph Bera Hulala oli ku mukutu gwaffe gwe nyini guno gwa Kojja Mpaata live. Eno video tumala tuziteekako mu guni ku bikutu egyenjawulo bannange temwera byabagala okulanga mulangeko naffe twabagambidda ennamba eriawo mu nsonda mugikopingeko eri ku WhatsApp otuweze ate twakumala n'otubuulira biki byagala okulanga ntumala kiki tuyinza okukola olubazo teya kyoyagala okulanga ne ntoga ntwabe kiddako. Ekyokubiri Bambi commentinga buli lwo commentinga kituwa amaanyi. Netugamba mutufu Bambi kyo kitwogedde mutufu kikusomesezza ate obanga okijjemu ekyo kuyiga weerezaako n'omulala tokirekawo subscribinga wakyogera anisagabida ni mwana wa P1 then likinge bomala okulikinga bwolaba akalango mu video mu makati tokabuuka kalabe kwa buli lwo kalaba manya oba owadde omukutu guno ogenda mu maaso naye bw'okaskipinga banange oba okoze ttimu ery'amaanyi ennyo banga ngamba ebyokukola ebintu oba tubiveeko. Bamikwano tubeegayiridde ku TikTok linnya lyerimu Kojja Mpaata live. Video zino tuzita ku bikutu egyenjawulo. So kalanga naffe manya tolangidde ku mukutu guno gwokka. Oza kwekanga oli ku channels nga 3 oba 4. Kitegeeza oba okifunyeemu. Ffe tulinga bamikutu mirala bagenda kujja ate bagole ki ate fe kasatu ogera nawe ebintu ebyokuogera tubimaliriza ogenda bula mtutenga buli wamu mukulanga Kojja Mpaata mumanyi bulungi mukulanga. So mbasiibula kwanga sagana kubalekawo naye nga ndabika mbasiibula mbasiibudde mwebale nnyo mwebale ddala aba smart 0704 46 26 24 mubanoonyeeko tandika kati n'ekitono ky'olina va mu kulowooza nti ogakulinda obuwumbi olekozimbe obwine milioni 5 tandikiraawo obwine milioni 1 tandikiraawo gula material teekawo otandika okukola. Mbaagala nnyo Kojja Mpaata obayo yabadde ki webiga byemugambye bimususseeko manye wenjoge mwegendereze obulenjoge ebintu by'amagezi avaako nati munatamula nga agwa nsimbu nga agweri. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mwekuumire ku mukutu likinga sharinga oyite ne munna ataliko omugambe jangu olabe kino. Bye bye.